aka social media kubanga naawe Lutamaguzi oli mulungi mwaka akabira TV ozina ka access oyina access ku radio buli omwe yabye munne nkola ya ghetto buli ya street bigula ku street eri kuyinza police ekikonde omwana wa street wo musanga ku street gugwera era omukuba ngicha kwekikira gugwerawo eteri court era mateeka agafuga street toli genda kulopa ki police kakati olwokuba gubadde ku social media kekabira kenjogeddeko akazinga ko kakwata omusango ogwo kagwewoleze gugwerawo ngafuka akantu katukatambule ferujuwa omuliro zekwezi leta akantu Lutamaguzi era kweta leta akantu ifa abali eno tusubmitting na ferujuwa omuliro nze ikwezi ekyo nze kimbadindoza bobe tubaniza ko mwenna abalabi baffe abatugobera ku mikulu gyaffe. Thank you so much mwenna gye musinzira okutulaba mugamba mutya wano mu kibuga Kampala obudde busibwa kinyika gobe simayo gyoli olunaku olw'obusibira otya atusobera olunaku olwatamudde bulungi tuze twogeremuko ku mbozi zitambulako mu ggwanga naye nga tunazitandikakoko kanyina kusaba kyali wange nasooka ababuuzeeko oluvannyuma tukomewo tubambagge osireta muganda wange ndi bulungi obulamu bugamba ki tabulina tabu yonna ogamba ki Ebron Media sirina tabu mukama akyakuuma akantu nga kakwegeza wetwabibala obitambula katonda yatwerendeko ettaffaali okay ali ku Ebron Media ne ku Focus TV wona wosinzidde okulaba channel zino ez'enjawulo webali nnyo okubeera ng'okikola ali mu ggwanga Uganda nga gwe byokola oba oli awo bitambula nga bwe babibala kyebalize mukama then ate nga bikyagaanyimu naawe remezaamu tomanyi nti bijja kola ki bijja kusuluka otherwise nze Ade Wilberforce Kiro Muyanja wendi wano wala Ade yes sir okwogera ku nsonga zino wammanga olwo ya speaker yes waliwo ne ya honorable omusajja we Nakaseke Lutamaguzi afaaki ne musajja mukulu abo babiri ba ebigambo biwansainga inside ne side abo babiri ba basimenje gunaggwera naye ogambe tusoke ku eya Kadaga sorry eya Amongo ne Mawu awera nkolokota era musuze entebe Mawu awera nkolokota okubeera nga asigukulula Anita Amongo Anita Amongo nga ayagala nnyo awantu awo Mawu agamba yawera mbaki nga basusse omukubira amasimu babaka banne okay ali ku mikutu gyaffe gino agoberera nsooka disclaimer byenjogera sinza asembayo kola ki okutegeera newankubadde nga byonna byenjogera bivunaanyizibwako ebyange so oli aleme kubayo agambe nti ayegunje byange nze mbyogedde nga Ade okay okusinziira ku byafaayo ebya parliament y'eggwanga Uganda byakusinziira ku history bagamba history repeats itself yeddamu yediringana ensi nga Uganda ekyafugibwa abazungu before 1962 nga bagavanors be bakyali mu ggwanga Uganda bwe baavaawo balekera Uganda okwetwala oba okwefuga nga yeesalirawo ku ebyo oba ku demokrasi wayo nga balina okutambula mu 92 Muteesa bwe yali akwata entebe ey'obwa president governor yasooka eyalinga essaawa ezo bagiyita National Assembly ate nafuuka parliament mukulu oyo Petel yalina muyindi yeyalinga speaker essaawa zino ye ebiseera balinga batulamu gye bayita Assembly National Assembly ebiseera bino bazze bakyusakyusa tulina ku byafaayo bitonotono byemmanyi ku ggwanga lyattu Uganda nti bajje bakyukakyuka mulembe gwa Amini tebyaliwo eyo omukulu parliament yakola ki yagina ye yagamba nedda omukono gwavugisa gwakyuma kusalawo era yasalangawo obusazi kyekigenda okukolebwa bwe tukomawo mu biseera bya tugende mu eno regimu gye tulina eya President Yoweri Kaguta Museveni mu 96 atuuka ateekawo enkola ey'okulonda be bayita bammemba ba speaker abagenda okuba nga baliidinga oba okubeera nga bakubiriza olukiiko olukulu olw'eggwanga mwabo bazze babeerawo kano njagala alaba akawa amakulu abazze babeerawo
bazze nga beddiriŋŋana naye omu aba vice wa munne. Sekandi Kadaga njagala kugira buli wadde abeera ani vice wa munne era nga bw'avaawo vice yakola ki yafa speaker nga kibanga ekyasalawo edda. In fact nze ntuuse n'okujja mu debate eno kati gyompiseemu ndowooza nti kiringa ekyalabwa edda. Ate n'ekirala basipiika be tubadde nabo ababaddewo babadde bafuga ebisanja bibiri. Kyova olaba sipiika aliko Triple A yalwana nnyo okulaba nga yeddiza constituency ye akomewo muki palamenti. Okubajjukizaako katono ekisanja kyalimu kyasaavinga nga sipiika kyali ayina kimalako nga deputy. Wabula omwami Oulanyah bwe yafa ye n'akola ki nalinyisibwa amadaala mu 996 978 waliwo omwami gwe bayitanga Yumbe erinnya bwe mba nga siryogeddemu. Omwami ono yali ali deputized oba deputy we ye yali omwami Sekandi Edward Sekandi yali deputy we era yabeera deputy we ndozi emyaka gyalinga 3 mu 21 Sekandi n'ayitawo n'abeera ani speaker n'abeera sipiika. Era sipiika Sekandi bwe yatwala owa sipiika yalinga ali vice we gwe tuyita vice ndoza deputy mu lulimi olwangu yali Kadaga ayitwala Kadaga mama Rebecca ayitwala Kadaga n'abeera deputy ekisanja kya Sekandi kyonna. Mu 2011 sorry Edward Sekandi avaayo ku bwa sipiika abadde deputy of course yakola ki alinnya amadaala n'atwala obwa sipiika Rebecca Kadaga n'atuvuga okuva 2011 mpaka 2021. Era bw'atwala 2021 yali abina vice oba deputy we gwe bayitanga Jacob Oulanyah. Bw'avaako 2021 Jacob Oulanyah ateekinga ki entebe y'obwa sipiika. Bw'ateeka entebe y'obwa sipiika omukyala aliko saawa zino yafuuka yalondebwa kubeera ani omumyuka we nga deputy we. Mukama nabwe yasalawo mu March owa 2022 omukulu n'ava mu bulamu bw'ensi eno Jacob Oulanyah n'afa. Byonna byaliwo ebyayogerwa naye bwe yavaawo deputy we yatekinga over. Tekiba obvious nti bakigaba bugabi naye era balonda obululu bakuba obululu oli najja n'awangula. Wabula tujjukire nti influence ewanguza ono erinako gy'eva yetuyita above because above oba tayagala oteekinga ekifo ekyo tatusobola kitwala mu parliament. Secondly numbers zidetermininga kinene. Numbers eziri mu parliament tukirize tugaane n'ekisanja kino kye tulimu 2026 NRM yesinga ku ki ababaka abangi. So kaakati omubaka yenna mbadde nkusimira omusingi wa sipiika yejebuze butambulamu. Omubaka yenna agenda okubeera nga atwala obwa sipiika one ayina kuba nga ava mu kibiina ki ekiri mu buyinza gwe Nobert Mao kikulekawa agamba baka bamugwira amasimu bamusabye ne bali babasabanga n'omukola yakasala eddiiro yatuuka mu parliament naye yakitunulamu. Omutegedde Mawokota Yusuf Nsibambi yakyegezaamu. So what determines speaker wa parliament y'eggwanga Uganda naddala mu parliament gye bagenda mu12 olina okuba nga at least oli mu kibiina ki kubanga over numbers newakwatisi bonna tesobola okuwagira ne influence eva eri waggulu museeke eva waggulu esalawo nti ono abeki speaker. Kakati okuleka nga ateekawo competition ey'amaanyi ali mu kibiina kiri ate era nga above amusonzeeko ki
Mao bakulo endagano n'enalimu ne bamuwa obwa minister ne bamuwa minister kati Mao yali osana wina esanja wina mu bwa speaker ati kizanya kiba kya buli azamanya ani chairman wa party ya NRM president Yoweri Kaguta Museveni chairman owa party namba nze nange ne wembazi kiba kya buli azamanya okukwata n'osemba omuntu atanaba kusala dio okudda mumwe direct kikola bwe kiti singa Nobert Mao yamanya nti ayagala bwa speaker ekisanja kino bwe yandigeeza okwesimbawo yali badde yadizayinga damu DP n'afuuka owenaalemu n'owula abansi bambi bwakikoze kati n'agenda okwesimbawo gye waabwe nga waki nga wenaalemu simba wakati awo tukirabyeko abenaalemu bamwami Kasolo bewaana twalimala dda haji nzedde mu nyumba yenaalemu omanyi nti oba Mao wajja amaanyi awo ate kati osobola okubeera nga gwe kyotulaga oba kyotugamba naye ffe eno kiki kifaananyi kyotusiigira secondly history takubakinga history tali ku saidi yo buli azze ng'alya obwa sipiika abadde mu pate efuga secondly tugenda kutuula babeere nga bakusemba abali mu parliament mu nnyumba wali bani abagenda okusemba bibano ba member of parliament abalondebwa Mao oyimiridde otya nabo nga wali oli akimanyi NRM yamuleeta mu kifo ekyo kyalimu oluusi yali awangudwa n'okuwangulwa maybe NRM yamuleeta muki emuyirawo omubiri ayimire ku Mao so tugenda mu kulonda maaso awo bajja kuteekateeka okulonda essaawa zino agoberera emitimbagano gyaffe gino abakalaga interest basukka mu bana abakalaga interest naye jjukira nti memba wa nabadde nja kwewuunya nyera mbadde nja kubeera nnyo kulaba competition singa sipiika deputy we avuddeyo okategedde singa Thomas Tayebwa avuddeyo n'agamba nze bannange tetujja laba competition eri very stiff lwa nsonga ki nti ne mu biseera ono lwatabadde ewa Mongo oli abadde akwatamu kyekyali amboolanya nti yali entebe agikola kisimpya ekintu kyagendamu kisi kipya kintu ki akibaddemu weewawo qualifications azirina one because is a member of parliament Nobert Mao is a political leader abaddewo wano yes kubanga kyali mu student kitegeeza ebyokola abimanyi being a minister exposed seza ne parliament esobola okukola ki ogitwala mu maaso naye biri byonna factors ziri ezimweyimirira so era nze ndi omu ku abo balowooza nti race bwe begenda kubaawo ejja kubeera mu kibiina ekisinzaamu ababaka abangi ayinza okuwadawadako ekibiina ekiri mu opposition nayo kirina babaka baki ekimyuka ekyo oluvuganya yes nga kirina ku babaka bangi kiyinza oteekawo competition naye saawa zino Mao nze nga nze ayise nno akulakola mu Lumonde olwa history ndaba nga kibulamu katuvuddeyo esala eddiira omusajja Lutamaguzi Semakula Wilson ayagala kutwala munne mu kooti amutemako ebigambo alaba emikutu gyaffe gino Focus TV wamu ne Ebron Media. Thank you so much okubanga olaba munzikiriza tuyiseewo bakama baffe batuteeka mu kasente aba Focus Vet Services bagamba nti bawo omukolo sirika dawo tuula mu ntebe kalidalaate todda mukubira ba service providers masimu kubira mukungu wa Focus yekka owaye kino kiri kitya akutemetemere services zonna azikula ne bannaffe aba Focus Farms and Chicken Supply bagamba nti wamaze okusoma tonafuna mulimu ewaka waliwo kafuuti 15 funa yakatimba kubaka amabaati jangu wakuyigiriza okulunda enkoko ez'ennyama ate era n'akatale bakakuwe bakakuwe bagamba bwe bala ogirunda bakubira essimu okuyambako gitunda
sibya kulona wono leka mama lefa nedda sebo bo benyini ate jjukira bakuyigiza okuva kato mukula nabo step by step wikisi mukaga kilo 3 enkoko so ensonga ya kwezi munakantu munnaffe ali mu kantu nation naye nga mujjukire kwezi Robinson oyo aludde mu mawulire very long time namuwulirako ku radio ezimu ng'asoma amawulire so kwezi is a legendary mu mawulire naye takyali mu mainstream takyali ku TV na radio ali eno mu kantu jayinza obulamu era nze nganze omuntu mbeera inspired naye kuye olw'ebbanga lyamaze mu mawulire ate okulaba ng'akola by'okola tezo oba ogwanoga kituufu kitegeeza bye bitukola birina omulamu gye bitutwala so kwezi Robinson muzeeyi wange oyo kye nalabye ekiringa kye nenyamiddemu nakyo nti waliwo kye bagamba okunyigiriza ennyo ennyindo eyunga nejja omusaayi omwami Lutamaguzi senga yayogerwako ekikoma mpandowooza yange singa munnamawulire ono yamwogerako n'akiwa time nekikolaki najjayo omuliro naye kwegamba munnamawulire yalemezzaamu yagiwadde omuliro n'atuuka n'ekiseera nga newebeera kwegamba egamba nze nkooye ayongerako ekigere ekyokubiri naye simanyi oba obujulizi maybe abulina because ekyabatabudde okubeera nga abadde amugamba nga bwe yagenda ewassale era alina akasente keyajje waani wasale era balina n'endagaano gye bakolaki kati ebiseera ebisinga eno mu mawulire oba tolina bujulizi bulabwako ogenda mpola so kati muzeeyi kwezi tomanya alina abantu be bakyaza abajja ne bakkatiriza ensonga ezo tomanya nti ayinza okubeera nga byayogera oba byateeka ku social media ng'alina backup by evidence alina proof nti kati kituufu wakikola era obujulizi abulina obula waba tabulina awo wemusaasirira oba talina weekola ki wemusaasirira kubanga olwotuuka amateeka negakolaki negalamula obujulizi buliwa nti munnange awo yeruzeebe ekikuta era nze mbaye mu bwangu n'ekitalo era bakasijja kali serious nkakubira essimu nenga muzeeyi wange nyinza obutajja mu kamera kufukamira naye ekola ki nsaba kisonyiwa wano ne wano omanyi ebiseera ebisinga tuba ne bannaffe bangi twogera bingi ne bannaffe bangi naye wefumitirize muggwe wekka omukulu Lutamaguzi wenyiza kakati naye ate omuweyingira mu sayidizi zino nti gwe aloopa obadde otya mu bantu obadde otya eri banno tujjuke tugane mu ba MP abali voko mu ba MP ababadde balumba abantu directly tomubuusa maaso era naye twebuuza singa bano b'obadde olumba directly nabo bajja ne bagamba oluusi ebyanjawalira byotwogerako naffe twekolaze eki tukozeemu omulimu alina amannya ge yaleeta ffe ge tutandise okuwulira nga kye bayita abanyampi omusajja ogwo so kakati muzeeyi wange Lutamaguzi yavaayo n'atugamba takkiriza mu kooti zaki za Uganda era n'omusango gwe yagamba gwe baamukuba akalulu k'ennakaseke tagenda kujja kolaki mu kooti tubuuzaamu muzeeyi waffe oba MP omulonde eyalondebwa abantu kiseera kino kigambye okuggwako ogenda mu kooti yawa osanga yekubyamuko omutima nabalirako mu Uganda naati watugamba Uganda tezikola eze Uganda tezikola kakati muzeeyi kwezi omutwala muzaawa ate abaganda bagamba mmere embi tirumiranjala malagalya so kakati olutalo lw'abaana ababiri nze mbadde ndowooza being tusanze ku social media wate beesinkanako bantu ku bantu kwegirayo ki wate beesinkanangako ku muntu ku muntu kwekuba oba kweyisa mu bigambo physically nga lubadde na social media
zibadde nsaba lusigale kabiraako Lugwera olutalo lwa Muzeeyi Kwezi lusigale ku kabira aka social media kubanga naawe Lutamaguzi oli mulungi mwaka akabira TV ozina ka access oyina access ku radio buli omwe ayabye munne nkola ya ghetto ulaya street bigula ku street eri kuyinza police ekikonde omwana wa street womusanga ku street gugwera era omukuba ncha kwekikira gugweraawo eteri kooti naye amateeka agafuga street toligenda kulopa ki police kakati olwokuba gubadde ku social media kekabira kenjogeddeko akazinga ko kakwata omusango ogwo kagwewoleze gugweraawo amugafuka akantu katukatambule ferujuwa omuliro Muzeeyi Kwezi leeta akantu Lutamaguzi leeta akantu ife abali eno tusubmiting ferujuwa omuliro Muzeeyi Kwezi ekyo nze kyembadde ndowooza bo bennyini nkola kisajja kikulu balutulekere kabira tutulera amateeka tubayinza amateeka tusigale eno zabika emipiira kyani kya Muzeeyi Kwezi kyani kya Lutamaguzi wakireza tuterawo ringi tufune ringi babona bonna emyaka bakuliridde oli Muzeeyi Lutamaguzi yagambye nti akasajja akakulu ebive ne wa Muzeeyi Kwezi naye akasajja akakulu kakaaba nodda n'okuba emiranga mu bantu so omuzeeyi n'omuzeeyi begudde malaka obukookolo bugengana obukookolo bugengana bwegweko so tuleme kulabawo kooti kubanga bwe tugenda mu birungo bya kooti Lutamaguzi yandi baatoowa enkizo mukko ku Muzeeyi wange Kwezi bwe birungo bya kooti nobba ne balooya noteekamu ekkooti ogimanyi nayo noteekamu kasente tujjuke nti waliwo yajjayo omusango yajjayo petition ye lwa kasente withdraw yagenza okujjanga akasente akeetagibwa kakola ki abamu bangi tulina emisango egimaze emyaka 2-3 tetunaba giropa lwogezaako looya akugamba ekitono ennyo miliyoni meka okwebalabalamunogamba why sokegudde emabega ndiguteera maaso so okijja mu kubeera mu kooti n'ebirungo byayo bigobererwa Lutamaguzi ayinza okuba ayinakowa nawo ku siteepu lyaliko waggulu wabula ate kyensaba Muzeeyi Kwezi nti bwe lubanga obutale luwedde omuntu omuta omuvaamu notambuza obulamu bw'omu maaso n'akantu katamu naye kati endowooza engeri gye tuli mu kantu ayinza okuba naye bw'ati bwe wadde asurviving era Lutamaguzi yakikonyeko n'agamba nti budde eri mu buti ebutukolamu banya ssente banya okuba wesasula noonoona erinnya ly'omuntu okuba bagenda kusasula so kaakati omukulu oba olina engeri gy'omulamu omugabi wawe kati ndekankole ndekankole mulimu gwange tegugwa bateese engeri gyanagenda nga erinnya naye alikyusa era okuba ekya n'owumba ojjukira omugenzi gwe bayita omugenzi Tamale Mirundi yajjanga mu kamera bw'ati enkya najja n'abikkirira n'omukulu n'amuyisaamu paka waggulu enkya najja n'awumbawumba kakati osobola okuba bwotyo bowumba ngalo kuba Lutamaguzi muntu we ekabanga kantu bakolera ssente koteri gwomukozeemu omufunyemu ki so that is my submission ku bantu abo ababiri akatalekeka tuli mu bulamu buno bwaffe obwa bulijjo Makerere University yatikidde tujja nayo nenjagalidde ngaakatalekeka nsaba Uganda wano we tusoma ne tukuguka ne tubeera n'ebiwandiiko byaffe but when it comes to reality hustle like a drop out yiriba ng'atagendanga kuki kusomero because sente teriiko mpisa sente terina lugezigezi sente terina fugabbi nti waayijanga olina kusooka kumpa bipapula basics zaayo ze zimu eyasoma ataasoma buli mu asobola okukola ki sente ekyokubiri sente eva mu mulimu gw'onyooma bw'oba ogenda ogibanki nga tebakubuuza yaawa bw'oba ogenda okugula akamotoka okugula akagaali okugula kaswiti tebakubuuza sente wagikoze muki yasomero si yasoma teyasoma so tujjewo amawaggali be batikidde tujjewo amawaggali tudde ground tugende mu field tuyiribe
omulimu gwo kyabuze yes olwo omuntu wagusoma tandika ne guno nga guli bokola ki kujja otherwise sinza kubanga mbazzaako engalo mazima obadde mulabi mulungi nnyo wa Ebron Media wamu ne Focus TV tulabagane olundi I sign out